twabeeranga mu Nakayibaawo nze okutandika okutegeera na mu Nakayibaawo nga mu Nnyendo wakati wa Masaka Town ne Nnyendo wali ekikubo ekyambuka ekituvaawe twabeeranga era n'ekitovu bambatiza nali sitegeera. Olwo oli wakumeka? Nze asooka. Bwe buvunaanyizibwa buno bwe tulaba. Nze nsooka akati awo. Ne kuddako bameka eno? Ne kuddako abalabana. Nga bazaala kizaala gumbe ebiseera by'omuntu yalina ng'ozaala abaana n'abamalayo. Ate nze sinenya mukadde maama wange nenya muzeeyi wange yalinamuko ku kyekyo. Kubanga muzeeyi yazaala ffenna yatuzaala mu mukyalo omu. Mbambi. Ati edda lyali tekisangika. Oli okuzaala omu abaana bonna mu mukyalo omu. Yali muyivu? Muzeeyi teyali muyivu. Nekubira ayinza okuba maama wange yali mukambwe nnyo. Ng'atya nti wanazza emisango. Ng'atya nti wanazza emisango. Maama ayinza okugamba maama alayika mukambwe nnyo yakanga. Waliwo emboozi gye badde banyumiza nti omukyala yalinga atambulira ku mwami n'amubeerako kyaddaaki badde bali awo ne bamuleetera abaana abalongo ebibaayo naye nga tamanyi lunaku lwe yamutta kugamba batambula bonna ebintu babikola byonna. Mukadde aleka muzeeyi ate muzeeyi mukakkamu nnyo aleka ekirala yawaayo okuwa omukyala we ekitiibwa n'okubeera naye bwetulowooza naye nga mu biseera byedda kizibu. Yali munna bizinesi kiki ekyamutwaliranga obudde obutazaala nnyo? Mbeera ya muntu embeera ya muntu yali ayagala nnyo mukyala we kati nga munnange amanyi bw'anaakolamu ensobi emu sanga bayinza okwawukana. So ebbeera oyonkera ddala waba akuzaako mangu? Saayonka nnyo nno munnange nayonkera mukadde nga nayonkera oba ewiiki 3 oba emyezi 3 n'agenda n'akola n'akyapa era nze ebbeere ne bwesinywa mata kati ndoza kyava mu buto saayonka nnyo. Yagenda okudda ng'olizize? Ndoza nga nange n'ekyanze kyanze kyenzijukira mu buto awo nawe omanyi abaana bato bakaabakaaba ennyo nawe nakaabiranga twalina omukyala yatulabiriranga bamuyitanga Safaari kati nanka oba okyavanga ku kindooza kyekyo ne bafuna ekikeesi akati ne bajja ne bampamba nga nkaabye ekyo kati nkitegeera luvannyuma nti yali mukadde n'oli Safaari ne batwala waliwo omwo omwanya we mabega ne baŋŋamba omusezi ampampi omusezi nga yaŋŋamba naye nzijukira omusezi we ate kati we nakula yali mukadde yennyini onaddamuka tugenda kuteekamu keeza kati oli bambi nga Safaari ali mumuga naye tomulyawo musezi muleke tomulya munnange kakati nenegayirira omusezi sikyaddamu kukaaba munnange ne banzizaayo saddamu kukaaba naye nkitegeera lwanya ne mukadde ono yantega kakodi yali omusezi yennyini. Naye tebaatugaa te Masayi yaleeta ssente zimanyi amannya tugakudde ebyo nno byonna biba birungi obijjukira n'osekamu. Kakati olwo otandika okusoma otandikira wa? Anatandikira kusoma yita St. Bruno Sserunkuuma Saza Primary School iri ku Saza e Masaka. Awo actually bwe twava mu Nakayiba badda ku Saza waliwo ekyalo bakita Kalagala waliwo omukulu yali mukungu nnyo myaka gya Obote yali ndoza minisita wa nguudo jjajjange Kalole Ssettaala awe twakulira. Waliwo ekyuma ekikuba kasooli naki n'ebintu ebyenjawulo kati nga mukadde akolanga akawuntanti awo era nga tubeera awo. Obadde ogamba nti mukadde teyasoma nnyo kyava teyazaala. Omuntu alina emirimu gye egy'okukola akawuntanti maama alina okukuleka wagenda kati tubeera nnyo so bwe twavanga okugenda ku ssomero ku Saza awo St. Bruno zikyo olunaku lwange olwasooka nali njagala nnyo okusoma naye sisita wange Harriet twabeeranga naye ye nga yatugendayo dda n'ennumba nange nagenda nga sirina uniform naye nga ndi katini nnyo ndi kampi kyenzijukira bampa lumonde maye ebyaffe bize ndi wa mukyalo bakwata lumonde oyo ne bamumpa bamuzinga muki kati lumba naye gogenda okulya ku break time. Tewali container bino ebyensawo byaffe byamala bya kibuga naye nange na making sure ntuuka ku ssomero nga lumonde mmaze omuli ku break onalya ki? Era namulya bulungi nenyingira kiras P1 nasale nenyingirawo naye kati nali darling nnyo ku ssomero olw'emyaka gyange wanzika ne uniform yali teriiwo natandika okusoma ndowooza sinaweza myaka ena ebiseera ebyo ne bampa uniform nga ku ssomero terina gwetuukawo naye ng'ate nze ntuuka
nga tono nnyo kananga yiyo ninga tinzi nkoma neno nanga yiyo gendo gambe bazadde banakuwa ssente wanazifunira netandika okujambala ati netandika nenga nja olusinjireka kusomera ate noddirayo nengenda nga ndi bweri nentuuka nenzijukira nti uniform nagireseeyo olwo ng'asambye kapiira n'ogijjamu dalu ate n'abasomesa abo bankuzanga nnyo ekyejo nga actually break time nga buli omu yeesunga anangulira ebyokulya nga nze ngendayo aliwo yangulira mbambi kati nava dda nga abasomesa abo nga n'ekyejo kingi nga tubeera mu kirasi nga tusoma nendaba abazannya nenda Mrs. Kibire yatusomesanga ng'atunudde eri nenfuluma nengenda nenzannya ne bannoonya nga ndi baana bali mu PE ndi wakati mbukabuka nga ndi eyo naye nga nali mwana ng'ogyeko ebyo nali mwana wa mpisa nnyo kati nga balina kye bandabamu asaagala nnyo kuwandiika naye ng'ebintu mba mbimanyi bwe tutyo kusazaawo yatandika okwambala engatto za P6 tusoma kusazaawo naye life eyo nga naginyumiza nnyo okumalawo omwana life eyo teyali nnyangu nnyo bamukadde baatuuka ssente nezikembeera ne zibula mukadde alina ebintu ebyeyagulanga butandatanda obwo ntandika nga obusingayo okusomera okusobola okukola ebigezo n'ogenda n'osingayo jjukira omanyi ffe tuli bakatoliki nasoma omugigi kimanya nsoma omukadde aŋŋamba kaakati manyi ffe twakolanga ebigezo twabanga abaana nga over 300 namukola ebigezo nimbalaba asinze bonaasinga ngenda kugulira esaati enjeru kugulire kabotaayi n'empale ya bbulaaka nikugulire n'engatto mujja okumalira omugigi munnange n'ensinga ekyewunzi naye ensinga nga mukadde talinaawo yadde n'olwaga eyo P7 bino bibanga bya P5 nga talina nenfunaawo empale oba yagijjawa ntupangapanga esaati negenda wa mwami Sempeebwa omugenzi Sempeebwa neyazika engatto ze neyazika zino ez'amasanda bwe tubabirabako ensonga z'oyogera zonna nzimanyi nga zookya nenzambala nengenda nemmala omugigi nenkomawo ewaka abaana jjukira wasinze ogendedde ku bikere bali balina obugaali motoka basayi waliwo kilaasi yalinamu ku ssente naye nga ffe sitwakungubaganga twabanga tumanyi nti bino bya kiseera era kyensiga okwebaza mukadde wange buli wabanga apulaninga ekintu addala mama wange nga mpita agamba kakati sente nga zibuze tukoze tutya mugamba nalabyewo wali stage aba bodaboda tekisobola kufumba mmere awo netufuna kusi nagezaako bizinesi negaana nga nange njirabye nange akatukoze tutya nemugamba tutunde engoye mu nnyenda awo olwokuna wabaawo akatale oba ku lwokuna walwakubiri tugende netufunayo ssente awo nno nga mmeka nga mutwalo nemulumba nemusuubulenje nemusasula empooza mugenda okukolera nemutu lumu twatuula netutunda olugoye lumu 2,500 nga twalusuubudde 1,000 nga twasasudde empooza nga tulidde nako bumpipi nga tulidde kapito gwe tukoze eki tumuyingidde naye nga mbeera naye ngaebyo nomugane kakatukoze tutya muzeyi maama eyo muzeyi taata ye yabanga bibye ng'aba bibye nga ye kasa tulaba nga tulyoke notukangamu bw'obozi z'omusango kangamu ne kati mukadde ono yali yasoma koko nga ku muzeyi taata ng'alina ebyala birungi ebiri mu kusoma kati ng'ayagala nnyo abaana be basome yuki yali agitegeera obulungi bwayo kati mu mbeera twabonaabona nnyo ebiseera ebyo akana eriyo gye yakoleranga obwa accountant omugenzi Setaala waffe omukulu bamutta actually mu 85 nsaamulaba konzi alaba bifaananyi mwami Museveni oyo ng'awamba amukuba amasasi so kampani negenda ng'egesebe emirimu gibulaawo mukadde n'atetenkanya omuntu ali tutambule nanga naye bwe tulonda emitwalo 5 kati tukola netusooka tugikuba pulaani tukola ku naye nga mugirowoozaako bulowooza ate ntuba happy evening eyo ntugamba omulinga bazifunye situziina naye akati netudde bwebulamu obwo so kati embeera bwegira ne basalawo okudda mu kyalo kadde yasooka omansimbi ekirya mengo mu kyalo already kati awo saza tekyali kyalo saza yali Masaka municipality kati Masaka city
awe twabera kumpi nnyo nga 3 kilometers okuva Masaka mu town. Kati olwo mweyongeddeyo kilometers. Akati olwo mu kyalo mayiro 2 okuva we twali buli Bukomansimbi ekiryamenvu. Kyalo ekituufu akita kiryamenvu. Akatudda mu kadadda ekiryamenvu nsooka nnemeramu wano. Olwo ngenda P7. Olemezaamu obeerawo otya? Mbeerawo olwo tufunye ennyumba waliwo bayitewo omugenzi Matovu. Ennyumba eso page yange ya Facebook ennyumba eyo kweri nga ntuddeko bwenti twakulira ku netuddawo n'ennyumba nga oba yabanga abeeranga ninga tupangisa ninga nazo teziri. Ebiseera bisinga wabeerawo transition bwetyo oba muzeyi taata ayinza okugamba nze kanjira ntetenkanya eno. Kati muzeyi taata yasigala nga atetenkanya. Asulawa? Olwo tusulaawo olwo tuvuddeyo wali tusulaawo ew'omugenzi Matovu ekayumba kali awo nga ngadda ku kyaki y'okusaza ekalagala nga wetusula naye nga ne sente zakutetenkanya ez'okusasula nenfuna P7 nengenda ekyabakuza lwessomo baliyita St. Charles Lwanga. Nafuna sponsorship okuva waliwo ekitongole kitamado ky'Abakatoliki ati nga tusasulayo $60,000 ate mukadde no yadde Bukomansimbi n'atandika okufuna mungamuko kasente. Olwo ng'akola ki? Kusiika mwogo kukola ki bintu bwe biti ebyo mukadde wange yayita omuntu eyali accountant kati asiika mwogo should do anything abantu okulaba nti basurvivinga. Era mukadde oyo kwegamba kinsanyusa nnyo nti mulamu kwegamba obulamu bwe yali alwanirira abaana be babeere bwe bakulangirira nti yegwe member parliament mukadde waliko kumpi waali yali yawulira atya? Yakaaba mukadde kuba omunyumya emboozi zino. I know what parents go through naye kati n'akulabanga kana akaana kange yakaaba munnange essanyu lyamusuka obwonge. Okay, tugende ku mitemboozi kubeera eyo yaddeeyo ffe tusigala wano. Bwe ngenda ekyabakuza nfunye basale ekitongole ky'amado kinkwatiddeko nagenda na boarding namufaliso 2 inches. Okamanyi ka 2 inches? 2 inches nga sirina keesi. Kanyigo akatanda ako? Akafaliso ako zina kalinako omutawaana. Kusulanga bulungi nnyo. Nefuna ensawo ebag amweteeka ye ateteeka mungi oyina ki nobiyitika. Olwaki apambana gwe n'abato mwenna musoma? Bulungi nnyo. Olwo nenkwata ensawo nenumba ku ssomero nga neeteeka ensawo n'akafaliso ng'ekikali akati nenkaseeka waggulu bwenti ngenda ku ssomero. Akati nga naye nga mpa pocket money siringi 10. Basi tamu namba nalo nga ndusalira amagezi 10 olwo nga ndulya lwensoso genda ku ssomero era oggwaawo nokakkana zireme kumutawaanya mbw ate mbeeraawo nga ndowooza mbu ninayo sente zange. So nze tebankyalire ennaku bakuba ku ssomero awo nagenda waliwo omukyala naye amanya bafaanaganya ne maama wange mukyala Nabompenje yali musomesa ku kyabakuzaawo kati nga nyambako nendya ku mmere y'abasomesa awo lunch time biki nenze nga ndi flexible mu bulamu era nga nina nabanga n'eddalu naye seerisumbuwa erimalako abantu emirembe n'eddalu eryo eryafuulanga buli muntu okubeera mukwano gwe era bagamba oyo Kayemba talina omutawaana fujjo bufujjo naye ng'ate ndi mugezi nalinga nnyo omugezi nafuna 8. wafuna mweyembeera? Mweyembeera era kukyali ku ssomero okwe nali nze nasi nafuna 8. Ekitegeeza nti singa wali osigadde eno ku ssaza nandisinzeeko kuba tessaza lyali lyakabinnyo eryali lyakabinnyo lisomero lyasinganga nafuna 8. Akati awo mu kufuna 8 nsabye amasomero ag'enjawulo waliwo Kako waliwo Masaka SS nga gumanyi galinga agasoboka siga bbeeyi nyago kati Kako yali yabyampa naye nga ya bbeeyi nengenda ku Masaka Seeka eyo nyine Masaka Seeka awo nno olonze ndi ku ssaza mukadde ali mu kyalo eri ku Masaka Seeke school fees nga mukadde aziriya nga bwe nagambya weeyiyangayo era nekyamumpesanga 10 ku ssomero namuga ne lwaki wampanga 10 nengamba lwilwabangawo naye nga mmanyi omuyiyaayo nemugaga akati tulinayo trip eyo nenoonya ekigambo mu dictionary ekizibu engeri gyali yasomako nga ajja kubizuma
uludda wonze batusabye sente baziyita xylophone fee zakyate ezo yunebumbu yezagala kakati awo nakuwa naye nga mmekera nowera omanyazo yakatano weyagalamu naye abamu olina omukyataano yoli bulungi bwe bulamu obwo tuddusa senior 4 ogisomera Masaka Seeke senior 4 dusa ngenda ku Masaka Seeke adaswa school fees naye okulya zibula tukira abaana balyanga akawunga gamba gumu kitundu osasulira mbeeko kikola ndiye ngemmere ku ssomero joko twasomanga kalamba kadde nangamba nina zasoma namba naye ngoze baana bajja ne bu apeti abaana beyagala nnyo awo nali mudde gamba waka naye nga bwenva ntambula mayiro nga 2 okuva ku Saza tuka ku Masaka Seeke 2-3 amsa bigere naye nga ndi okay ati nengamba kati wano nina okusala amagezi nenfuna essomero lyano essomero eddala eryo nga nsasulako nga nfuna school fees wano kati nga siziwaayo nga nsasulako wali katini naye nensasulako katini nenfisaawo naye bannange kaze nafisanga waawo nga zende tebakugoba school fees nga bwe bangoba nzira eri kati naye nga tebampa bigezo erizo zaalinga ntono ndoza eri nga mmalayo kati nga tebampa bigezo wano kati lumuzeeyo omusajja oyaga naye nga siraba lipooti z'olwo mukadde atandise okuteekawo embeera tugende kusomero ndabe atuba tujja kutugenda kusomero sini ekyeyo nga 2 nga 1 actually 1 2 wali mugezi mangu tutambula wetu tugende ku Masaka Seeke oyita mu tawuni Masaka funa bakyali bange twasomanga nabo muzeeyi mulekako step bwenti lako bakyali bange mubaza nti nempeta kusomero atuukawo yekka namanya ebiriyo nti teri yawo anaatuukayo ajja kunzitira naye n'atuukayo ku ssomero kakati ne bagamba muno omwana wange Kayemba Geoffrey asomera wano ali mu siniya bweti balina kikirasi mweta nga bakitabwaliddwe kye baleeta ekiga oyo Kayemba asomera mu masomero 2 tukange ebigezo bye nakolako naye nabikola bulungi naye nga saayimalayo ati nemmanya ono muzeeyi oyo yali yeekambuwaza nnyo nemmanya kati okudde muzeeyi taata mama taata ati saddayo waka nakyo naddayokko waliwo omuto wange nze muyita DJ Molontole ntale Lowis akola ku Judy Kalasubi mugamba nangamba muzeeyi yagayage kale bakwate bajugira akasente njayinawo saagendayo waka nembeerako mu nnyenda awo kati awo nno nali ngenda kwonooneka waliwo kyali wange Gonzaga waliwo galaji ya mwami Bukenya mu nnyendo nsula manju Bukenya mwami ogamba wano nja kuyiga mpola wembeera omu nina kyali wange wamala nina kyali wange ennyo bamwita Wamala Francis oyo we twakolanga eddabiro ya buli kikeera takulekerera wamala gwendiiramu nga tukoze tutya nembeerawo mu nnyendo bweyagala nengamba omwana naye ku kasente kenina kitugenda ke Kampala mukoleyo Kampala nali najjako nga tuzze okulambula P7 ati naye nga Kampala saamutegeerako nengamba tugende ku Kampala eyo buliko netulinya emmotoka yaffe okuva e Masaka zedemeka abazaali ntono netujja e Kampala netwetoloola paliamenti luddawa nga bwe tubala time embu yatuuka netuddayo netulinya ddayo e Masaka olunaku lumu muzeeyi yeekyanga akunoonya actually ebbanga eyo wenanywera ne kumwe awo nenywa omwenge n'enjaga nakulumu nabo bakyali bange nabasanga banywa ndi mwana muto nengamba nange kanyweko omwana tugenda ku mbagaalo awo embaga awo ekalagala baleese waliwo disco bayitanga twin byomuzito batuguze ecupa ya pirisi na ne Wamala muli bamaani bakabi naye nanywako katini Wamala n'amalamu nekakubagwe kati enjaga eri n'ebino nenoonya waliwo abakyala bano abajja abava mu kyalo eyo nazze ku mukolo gw'omwana wa gundi abazze munnaye omwaba nakyala batya nga situze ku mbaga y'omwana ono kati babaako gye basula eyo emmanju kati nempulira nga sikyalaba bulungi sikyasobola kuyimirira neŋŋenda eyo nenneebaka obudde ne bukya endongo yasirise dda bali mu kujja mu bintu kati njagala ntambule ŋŋende emba Wamala njukire bwokasobola kuddayo muzeeyi wano ntambula ngwa nengamba kansooka entuuleko wamu nentuula awamu nentambula bwengwa kati oli naŋŋamba ewayo onaatugwira mu byuma lwaki tutuula nenfuna akatebe awo nenneebaka
ne kati ng'enjala ennuma nennoonya wamala awo mala najja ne mugamba siyasobola kutambula omwana anfunira ekyokulya nentereera bulungi oba nalinamu enkumi zaffe nga 2 kati awo ndaba mukwano mba nzira mu nnyendo ndaba mukwano gwange bamuyita Kagolo ajja nga maama wakunoonya maama wagamba wabula akunoonya ayagala kulaba biki nga mukadde bagenda kunkukwira nange atugende nenzikiriza nengende bukomansi wa mukadde binatuukawo nga mukambwe naye ng'atasanyusa okunda ya maama nayomba gwe kati obadde obeera nagamba kakati sigenda kuzza ku ssomero konze njagala kuddamu okusoma ninno nga nduuza nebyo bikola periodi nga ya mwezi nagamba togenda kuddayo okusoma konze njagala nzireyo nanga obaddeyo ngenda kukubonereza nansalira kibookayaga olali akozeeyo ku dduuka ekiryamu envaawo naye yankubanga kasitoma wajja ng'ayimiriramu ng'aguza kasitoma akozi twagonye bumeka ng'addamu paka kibookoleza ggwayo oluvannyuma yagamba naye yeewuunya nnyo okugenza okukkiriza okunkubula okuba njagala okuddayo okusoma naye kati waliwo akasomero ke baali bakoze awo waliwo maaso amuyitanga Kayonga akoze akasomero awo ekiryamu kati kavaawo tekakyaliwo nanga kati ogenda kusomera wa nebwe omanyi omwana adasomera ku Masekaseeka ate bamuteeka wano ku St. Damian oluzungu oluyitirivu lwe nnina mpaka akati lugagenda lukendooza myaka akati nziraawo nzikiriza kuba nali sina option nziraawo ku Damian tusoma abaana obajeregula baba bali wansi ali kati nnyo nga okubwa kwangu nnyo naye nga nkyankalanya nnyo naye nga oyo ndaba nga naatera okukubwa emisinde ginneera ati nensoma awo then senior 4 netugenda nenjituulira essomero yita St. Benel's College Sfera liriera Masaka kati liri mu Lwengo yali lyakabinya ebiseera ebyo twasanga ofuna mmeka afuna 21 that wasn't bad 21 bwemala senior 4 olwaliwo mukwano gwange Bukenya mu vacation ya senior 5 andeetako e Kampala okulaba ku kojjaawe kati nga option opportunity neje kuleeta e Kampala ojaniriza na open arms nogamba ne mugaye Bukenya tugende tujja tukyalira kojjaawe mulagaawe yali muto Kayondo Matayi ati kumugamba wano wasanyudde bwetiba ntudde bwemali ebigezo byange binaakoma ojja kuddawa nonkolerewo senior 5 ne senior 6 bambi Kayondo yakkiriza uwe gyabeera Mulago mbuwenja okuva noonye essomero we naasomera olwo mpiseeko mu ddwaliro e Mulago ndaba abakolawo nga ndaba enna emirimu gye nsobola okukolawo ati tukola senior 4 bigezo nga omanyi vacation eyo waliwo essomero liriko amanda eyo nabaddeyo ne weekend ku Saturday ngenda e Kamanda awo bampa okusomesa